kati kanzire wali a little leaven is mukama awe mama Jessica omukisa yayambaza mukyala wange a little leaven is the whole bread. Truth eno jenkubulidde nakuwalira sawa zakati eringa ka baking powder akali mu ngano kati nze eri fanero ndi baking powder. I am a baking powder. Kachogere ng'omusoga. I am a baking powder. I am there to wafuuka baking powder ng'ogenzeeyo n'ofuukira eyo oba wafuuka baking powder kuva ddala eno gye wava walaba bulabi n'ogawa weetaaga ogenda eno okyuse. Wenava wa Pastor Bugingo mu 2016 awo yagenda nanafuwamuuko awo bwe yanafuwamuuko awo ate nga tuli mu marriage asudde empeta awo ate nange nali n'empeta peta yange ya 15 gigwamu kikubo 15 era nkyajinjiina eno yagintayako wa Pastor Kayanja ye Pastor Arthur yagamba toyambaze ntoyambaza Pastor Kayanja naye yaliwo naye nga gatta abagole bangi. So bwe yali nga nkyali eri nga nkyali wa Pastor Bugingo navayo nga 2016 awo nga bintu bikyuse asudde empeta ate nange ine empeta nenga mukyala wange ate nenga nensoka nensirika nengamba nenga nokulabanga nga anafiyemuko ate obunafuwa buli muntu yenna ngutonafuwa nsinafuwa lwakuba abantu babo tebakuwulira bunafu bwawe so nenvaayo era navaayo nga sinayo kufuna magezi magano naye nga nkyaliyo bwe yagamba nga ate saba omanyi kye nakolanga nga nze nsaba Lord give me the incorruptible material. Give me that which is corruptible, which is incorruptible, I mean. Give me that which is incorruptible. Give me that which is everlasting. What is everlasting? The word of God is everlasting. Sami. Chinasabanga, aba basaba mmere. Nasabanga kigambo. The incorruptibility of God. The incorruptible God, word of God. Chinasabanga, iranga matumbi saa 8 overnight. Mukama, I am asking for the incorruptible. Na abandikawo waliwo omukazi yambuza kuna kuluma ati gusa what is incorruptible? Nengamba I'm asking for the incorruptible material. Obancho gede bulungi pronunciation. The incorruptible material. That which is everlasting. Si mmere. Sabanze mmere ngangezo wa Katonda. I ask for the incorruptible wisdom, understanding, teaching. Binasabanga kati mukama wosabe ekigambo. Obanga olingo size ensigo yameruka ndozo tegedde kati ontandise okupreachinga nga nkose ensigo wosabe ekigambo olingo osize ensigo naye ekigambo si ensigo kigambo kiba kigambo kati nje esala mukama agiddamu juzi 22 bwe yangamba tuwandike ekitabo nengamba to write a book which book nempale ekitabo nengamba introduction evaawa naye mukama nampa obwongo nampa amagezi nentandika era introduction yange esooka mu kitabu kiri wakisomyemu introduction esooka wenza kwatu wagitegereza bulungi nanze kanjikuwulire egambe nti there are very many ministers. This is the introduction in my book of the shadows and substance. There are very many ministers across the globe who preach the liberty we have in Christ Jesus, yet they themselves are slaves of corruption. They dispense liberty, but they are tied up. What is tying them up? The Old Testament shadow foundations, the law, and everything that looked for Christ Jesus. They preach liberty. Omusajja alima na teaching liberty. Kati na topic inasomesa mu kitabu ekyo. The liberty is in the spirit. It's different from what the liberties you have had people preaching. It's like different. Kale, samikage manyaga Unique Media channel kwetuli solo commenting oba twenacho Unique Media. Yes, kwetuli tuline pastor Mutemo anyonyola omusajja ono alina ekitabo akiyawandiika kwe navudde okugamba jangu tunyumyemu on kamera nga ndaye biri mu kitabo tebikwatagana oba oli awo na bintu abapasita b'ensinga okulaba bye basomesa. Ekitabo bakiyita the shadows and substance of Jesus Christ, The parable of the chicken and its feathers. So ne mugaje tunyumyemu kyemanyi mutegedde content ali mu kitabo ne content gwasomesa. Ntera nnyo gamba whoever is going to comment on this video, let us comment in a civil way.
wano tetuvuma tetutyoboola tetulina gwe tunafuya wabula tugezaako oba oliawo okusomesa abantu mmwe mulabe mwetegeerere. Ekirala ntera nnyo bagamba nti ffe aba batudde wano be mulaba si ffe abasinga okutegeera era si ffe abenkomeredde nti kakati pasita Mutemo ye waayogedde ekyo kyekyo forever and ever. No, oyinza okubeera oli eyo ng'otusingako ng'osobola okunnyonnyola beta ng'osobola okitutegeeza engeri endala platform eri osobola okujja netulaba nga ate tutereeza nitulaba ntubuulira ekigambo kya Katonda. Ebibuuzo ebimu yangambye ebizibu instead of ebibuuzo. Waliwo ebibuuzo bye baabuuza kansuubire mutegedde we tugenda oba ntutambulira n'omukulu ono buli we naamulaba nga ku seeti tujja beeranga nnyo mu kutegeera Bayibuli kuba kyensinza okulaba nti ffe abagenda mu kyaki olumu tutuleka nnyo bapasita ne batutegeerera ekigambo kya Katonda. So I think tujjanga wano okusomesa basically Bible otegeere scriptures zino baleme kutegeerera kubanga omuntu wakutegeerera akoona ku mutwe era of course ekigambo ekyo ani yakireeta endiga kuba olumu endiga kigaana ekitufuukira ekizibu nga tufuukidde ddala ndiga. So ekyo tujja kinyola mu vidiyo enaddako. Now waliwo ebibuuzo byenjagala onnyonnyole tubijjewo. Ekisookera ddala nja kibuuza buli gwe naafuna omukisa okutuula ku seeti yange wano kuba naabye nga kireeta obuzibuzibu. Obulokole ddiini singa mbadde sobola okufeekinga nandibadde nga nkaaba nandi feeki zino enkaaba naye sobola kukaaba kufeeki Sami otulunyuma nkasese nnyo. Obulokole ddiini? No, completely no. Obulokole is a life in Christ Jesus. Salvation. Nga wonyonyola kannoonye wano njagala message kugiddamu ngisome bulungi ogitegeere nga bambuuza kibuuzo kino nakibuuza ne munsekerera anti nze mbuuliza abantu mbijja ku channel okitegedde mbijja ku channel waliwo omukyala eyabuuza anti nze njogera nze mbuuza okitegedde kubanga omukyala yampadde n'ekyawandiikibwa kankikusomeremu yaŋŋambye ennongoofu. Yes, eddiini ennongoofu. Ako embuzi wano message ambaye njagala gikuddiramu naye nga njagala kukiddamu. So nti neddiini I think Yesu Apostle Paul James lino eddiini etuufu lino lyeddiini etuufu eddiini etuufu okuwa abantu emmere okubagulira engoye n'okola ebintu ng'ebyo bakifuna bubi. Omuwandiisi ono ayinza okuba ye James oba Yakobo waliwo James ndowooza James awo mundagano mukadde wekiri ekintu ekyo kimbuze ekkunya naye nja kukinoonya nkikube agamba eno eddiini entuufu. This is the true religion. This is the religion to give the poor and things like that. Okyategeeza yalinga agamba bano abaana ba Isirayiri empisa zaabwe kalakita zaabwe zaali zituuse nga kalakita tizireflectinga embala ya Katonda. So kutegeera ekyo kalakita ez'abaana abo Abaisirayiri ebiseera ebyo era ng'ebiseera bino woolaba tezaalinga tizireflectinga nga tiziraga tizikasitinga embala yaki ya Katonda. Embala ya Katonda kwe kugogawugaba obwembeefu okusaasira embala ya Katonda
okusonyiwa mbalya Katonda. Kati n'abagamba ekyokukyetamu omwandiisi oyinza kumuleta ayinza okuba Yakobo okubagamba nti eddiini entuufu this writer is basing on what they do, is basing on their religion, to explain what they were supposed to do, to explain the character which they are supposed to execute. Ng'agamba nti mwe muli mu ddiini kubanga bali ba ddiini. So kati nakireeta eno eddiini etuufu according to you akibazaayo kidda wani abeddiini sigamba nti eddiini nti agamba nti eddiini benedda akizaayo nti somebody saying nti matema abantu temaga abantu tubo abantu mmere mukitinga abakozi mulinga ebyo mwaba amaddiini mugamba muli mu ddiini bali mu ddiini lyabwe bayigunjawo eddiini lyabwe ne beeyawulamu mpozi bakatoliki babakanti bale mpozi bakatholics mpozi bawa ne beeyawulamu orthodox ne beeyawulamu. Yesu yabasanga nabagamba timufeeyo mwena muje gyendi kyovanza navayo obusiraamu ne komo wano. Kati obulokole kyeki kiri kakimalize kiri ekyokugamba mbu eddiini etuufu yakibateekako ng'akibeesako nti oba muli mu ddiini eddiini etuufu lyandibadde likola bwe riti so sigamba nti eddiini era lisapootinga. Kati awo wenkuuliza obulokole kyeki? Obulokole ogamba nti omuntu mulokole oba twalokolebwa kwe kubanga kino bakiwulirize eno yenjiri entuufu. Kati obulokole bwe buno nti ekibiri kino tenti eno eno gyebayisaamu empiso efa nevunda mama efa nevunda newunya n'abantu banenyera ekibiri kino bwe tuba tufudde tugenda tukwambala omubiri omulala guno gujja kufuusanawo twambale omulala nga Kristo bwe yakola. Obwe bulokole. That is eternal life. We shall be like God. Amen. We shall be like God. Obulokole, we have God. Obulokole bwe buno God, this is being born again. Obwe bulokole that God has shared his life which is eternal with humanity which was about to decay. Twatugenda kusanawo tubeere ng'embuzi ogisana negenda wansi. Bayibuli bwe tubegamba embuzi basana zigenda wansi, emyoyo gy'embuzi basana zigenda wansi, obuliga bigenda wansi. Naye ffe Katonda tuwadde omukisa n'atulokola n'atuwa obulamu obulinga obubwe. Nja kubeerawo ebiseera byonna mu Kristo Yesu. Nja kubeera nga Katonda, I'm going to be like God. Eyo bwe nakiwulira ekyo nga ne Busiraamu neŋŋamba nti bagambye ntya Pastor Bugingo ogambye otya? Neŋŋamba Pastor Bugingo ogambye otya? Pastor Bugingo yambulira enjiri nga va mu Busiraamu. Mwe kyangamba gwe abantu bava mu Pastor Bugingo namujerega naye omuntu Mukama yamponinga ali mutandiseeko. Mukama namponinga n'agamba Mukama yampa kirooto ng'omulema alima muganda wange yali mulema yefula mulema ng'alima olumbi lunene lwa kasooli. Kati waba alima nze nevayo neŋŋamba ne mukyala nevayo neŋŋamba nti gwe waki olima ng'oli mulema? Eddoboozi ne liŋŋamba nti n'omulema alima kalimyewo. Nenva ku Pastor Bugingo bamugamba omulema talima. Pawulo yagamba atya? Wadde yimu adyekadyeka naye aliwo kyalimako n'omulema alima. Kyovanza abasumba sibagendako. Bayibuli egamba etya nti you may think you are standing before God kumbe what? You aren't standing. So obulokole bwe buno nti God has shared his life with us. Briefly, precisely. Just imagine, just ponder on it. Put it to function. Let this leave an imprint in your mind. Obulokole is when God had mercy on us. The Bible says in Titus, in Titus 3 from 4 to 5, 6, 7, Titus, Paul awanika Titus. Paul ngagamba ali and when we obtained mercy, he came and died for us and he gave us eternal life, and this eternal life is in his son Christ Jesus, and this is the testimony. We are carrying a testimony in our hearts. Najala okulaga kibuze Mukama kinkoze bubi nnyo. Najala kulaga mukyalo ono engeri gundi gye yakoze eki. Olwo verses yansindikidde baya yazikulaga
naye zimbuzeeko mukama lwaki togindaga ogimunnyonnyole maybe ati sigijjukira tubadde awo ekintu ky'eddiini awo so yagikulaga njala gikulaga naye erabika ebuze kyalo baali ba mukama manya akulaga gye yansindikidde otherwise yaki eyo vasi ki eyo kitabo ki Yakobo 1:27 nsengambye nti Yakobo mbadde nkijjukira mu Yakobo 1:27 Yakobo ekitabo kya Yakobo ensuula 1 olunyiriri lwa 1:7 egambye etya pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. Ngene mu Luganda ngene osomeko mu Luganda Yakobo 1:27 tugende mu Luganda nagambye nti Yakobo enyiri zino ezopasa bujingo yazimpa Yakobo 1:27 egambye etya eddiini ennongoofu eteriimuko mu maaso ga Katonda kitaffe yeeno okulambulanga abafuzi ne bannamwandu mu bunaku abafuzi Abaganda bakimanyi ne bannamwandu mu bunaku bwabwe n'okwekumanga obutaba n'amabala ag'omu nsi. Eddiini ennongoofu eteriimuko maaso naye waliwo eddiini ennongoofu waliwo eddiini ennongoofu waliwo ekintu ekirungi kiyinza okuva mu kintu ekikyafu. Anyway, kakati Omusumba njala tusiibule tube nga tumaliriza tulabe katusuubire bye twogedde bijja kuyamba abantu bajja bitegeera era binayo bijja kujja abamu ku ddaala erimu byonna ogenda birapingiramu ng'omaliriza so bigambo ebisembayo bootumira n'okusiibulako kale ebigambo ebisembayo bemba nsooka nabyo kansooke ngambe bwe nti nebaza mukyala wange Komuhanji Brenda mukyala wange oyo namufuna myaka giwiseeko 28 yatubadde mufumbo era nebaza Pastor Kayanja ne Mami Jessica Kayanja abatuyamba ne batukuza obufumbo bwaffe mu kaseera ke twali nga tulina ne bampa essuti eri empanvu omusajja oli najja ne stapling machine nagikendezaako n'enyuma nenekanika nayuma mbeebaza nnyo Mami Jessica amusamu ekitiibwa omukadde wange ennyo Pastor Kayanja Pastor Kayanja yampako ne porridge yampako ne flaska ya porridge yampa $20 Katonda yagala nange mu dakiika 2 ne kibeerawo so nebaza mukyala wange kivudde ku mukyala wange ambeereddewo nnyo era n'omulimu guno gwembadde nkola era gwenkola kati gw'okuwandika ekitabo waliwo ebiseera bye nali nga muvuddeko nga mbeera mu kitabo nawandika ekitabo kya peegi kumpi nga 4 bishadozi bingi byentaka mu kitabo ekyo bingi era bishadozi bye bimu ebingi nawandika ekitabo so mukyala wange ebiseera ebisinga nga simuwa budde n'abaana bange abana naye Mukama yamukwatako n'abeera understanding yanguminkiriza n'angamba in fact nansupportinga nga buli wempamu amaanyi bwe nti waliwo ebisaala byatwanga ebintu ebimu sinsobola kubinnyola n'ambuza ekigambo ekyo
nti ebintu byowandiseeko sofa byowandiseeko wabijjawa nti wa Mwoyo Mutukuvu nengenda nensiga Katonda Mukama n'abanga abimpa. So mwebaza nnyo nekisembayo eri abatuwuliriza era abatulaba ku media eno, mbagamba nti ebigambo byenjogera si bigambo byange, obujulizi buli mu kigambo kya Katonda. Bwe tuba twagala kuyingira nnyiriri tugenda kuziyingira. Nze wendi kyolina okumanya nti am an established teacher. Sami, I am an established teacher. Ndi munywevu. Ndi munywevu nnyo. I can stand in a discussion obanga ogireese wendi nja kubeera werawo obongo njagala onkubyako akasimu kange kategedde wakawoniza wakajja wali ku jini kwaliko nakateeka mu jini yawo wabeerawo before the book, before the introduction yawo kale. Mbagamba abawuliza n'abalaba nga mbagamba nti Kristo nga tabanaba kumulangirira nga tanaba kujja wano bambi Katonda yamulangirira ng'era ebintu by'ensi obulango obanga waliwo kintu kigenda okubeerawo bakirangirira mu nsi y'omubiri, naye ekyo ekintu kye balangirira kye bakituuse tuwummuza obulango ne tukwata ekinusu okisa kinusu ekinyusi nze nja kyeta ekinusu oba ekinusi tukwata ekinusi. So ekinusi kyaffe ye Kristo Yesu. Tesobola kuddayo mu ndagaano nkadde ne tukwata ebintu ebiryo ne tubireeta mu ndagaano empya. Ekyo kivuula omulimu gwa Kristo Yesu gwe yakola ku musalaba, era gwe ondaba kusaawaza kati nkusaba obeerenga ofuna kati defense. Sami abantu bangi abali ebweru eyo nga balina oluzungu lungi nga asobola okuteekawo wansi n'akosa oluzungu n'aconfusing n'ova ku kigambo, naye sinze bwento bwendi n'ojja n'oluzungu ojja mu dictionary etya n'obikola Bible etya amplify n'ojja mu byonna byonna. Nze Mukama mpadde omwoyo otegeera ebintu bino. Mukama yangamba nti muganda wange nze banangirira, Yesu yangamba nti nze banangirira, naye abaana bange bakuuta obulango nabagatta nange, balina okunjawula ku bulango nange. Obulango wabuumuze wansi babaganye bali kulya enko n'amoya gaayo n'abagamba bave ku mwoya. Nsaba kyaki zonna era ngambye nti amakanisa wonna wonna mu Uganda n'Amerika wonna wonna Asia wonna wonna kizibu nnyo okusanga kanisa nga teterina bintu nga terya nkoko n'amoya gaayo. Amakanisa mangi wano Uganda era ninza okuba akanisa oba emu yokka ey'omukadde wange oli gye njogeddeko oli omukadde oyo owe namwayo oyo ayinza okuba nga oyo talina lyoya wali talina feather ni dola nkugambye yakita naye tiyakola. There is nothing he did. Yakivaamu nga tabwidde bantu purpose of tithing. Yagamba bugambe, in fact it is a stupid thing okubulira abantu the negative effects of a law than giving them the purpose of the law. Kawandiika ako bandeba kano kekasembayo nkogere akatalekeka. It is a stupid thing to discuss in church right now in the midst of the Spirit, to discuss the negative effects of the law, what the law did to those people as they were executing it. It's a stupid thing. What we want right now in the midst of the Spirit, we want you all pastors, evangelists, apostles, to tell the people the purpose of the law. Identify the purpose of the law. Identify the shadow in the law and the reality in the law. The law was a shadow of good things to come. Nsibudde. Nange ne mukama nyambye nenfuna gundi yono omwana yampereza James Yakobo 1:26 to 27. Gamba omuntu yenna bwe yeerowooza nga wa ddiini naye n'atafuga lulimi lwe aba yeerimba n'eddiini ye teriiko kyegasa. Onyambye okuteekamu verse 26 yeerowooza waaba yeerowooza. What does it mean? Nituli ba ddiini waaba yeerowooza mu eddiini ekyandibadde akola mu ddiini lye tukizaayo eri waaba yeerowooza. Verse 26 before you go to 27 waaba yeerowooza. Kati nserowooza kubeera wa ddiini sire wa ddiini. 27 negamba eddiini entuufu etaliiko bbala mu maaso ga Katonda Kitaffe yeeyo ey'omuntu alabirira bamulekwa ne bannamwandu era nga yeekuuma ensi gy'alimu ereme kumuteekako bbala. Tandikira ku Yakobo 1:26 egambye omuntu we yeerowooza. Sami ekintu ekyo Yakobo kyeyogera kirina amakulu amanene.
weyerowoza. Do you know what it means? Weyerowoza, according to their thinking, according to someone's thinking. Hello? I have never thought to be. I was, but I crossed over to Christ Jesus, where there is liberty. There is no religion, and there is no religion which was put by God, across by God. No. Omuntu weyerowoza, meaning eyo mundowooza yawe. Verse 2 Yakobo 2:mukaga. Omuntu yerowoza nti wa ddiini. Paul agamba nti if you want to divide, if you don't want to be ashamed, divide the word of God, the word of truth. Divide it rightly. If you divide it, if you make a mistake and fail to divide it, I'm telling you, you are going to be ashamed. Omuntu yerowoza. So totowoza mukristo Yesu. We have never thought. Kitegeeza wewerowozaako nti oli wa ddiini. Singa musigala mu ddiini, kale mwandibadde mukola bwe muti eddiini. Mwandibadde eddiini omwandiso n'agamba, omwogezi n'agamba, Yakobo agamba nti oba weerowooza nti oli wa ddiini, kubanga tuli ba ddiini enewe. Okitegedde? Oba weerowooza nti oli wa ddiini, kubanga era enewe tuli ba ddiini. Wandibadde okola kino. Eddiini etuufu y'olimu eryo. Yakobo yali agamba kale we biba bya ddiini. Wobeera ng'oyagala biteeka mu argument ya ddiini, eddiini entuufu erina we. Kankola conclusion. Yakobo yali agamba mu Yakobo 1:27 nteri ddiini wadde. Naye omuntu aba yeerowooza nti alina ddiini lye, yandibadde akola these characters. Kazeyo yandibadde akola the characters that reflect God in his mu ddiini lye. So conclusively tewali ddiini. Wewe bya ddiini bandibadde abikolereeyo, but at the end of the day Mukama tena ddiini yateeseewo. Kale kyekyo ndowooza amufunye kyagamba, ate ndowooza agezaako n'okuddamu ebimu. So kansuubire nti tetulina gwe tuofendinze. Bwe tuba ntukoze puroguramu eno n'owulira ng'onyiize onaatusonyiwa, naye ate tetwejjusa bye twogedde lwa nsonga tusuubira nti tuli mu mazima. Ekirala ntumirako buli omu astandinga nange okulaba nga Unique Media etambula n'egenda mu maaso. Bonna bonna abasharinga, abakomentinga, abakubaganya ebirowoozo mu comments awo bannange mbaagala nnyo, sibasuulirira. Waliwo eyagambye nti ntumira abo abatera okunjokyayo. Bona embeera abaana abo omuliro bakuma gwaki. Mwenna mbaagala, sibalinaako buzibu era mbatumira. Mwebale, leero ntumidde mmwe mweka. Wafula Oguti yabadde ku kamera, Samike Gemanya gembadde ne Pastor Mutemo Baswali. Pressure Ministries. We sign out. Online church. Bas.